alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongero kubera nga tebabuuza ko in a very special way. Kansubire awuli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana Fad Prodigy wano mbantuse anamawulire nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga sakone bwero gwanga obanga oli eyo akyonza kubera nga te onkolera kikimu terake ekigawo like nga sharingirako abalala nga bosobola comment section oluzobera open one sound ekigana kubera nga te osulawo endowooza kubyogenda kubera nga te olaba mu video kakati nako olwejjo navudde nemera nga te breaking the story nanga story eno yasasanidde dda emikutu egy'enjawulo. Story eno yabadde kwatagana ku mwana omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform mwana amanyikiddwa nga Solomon Kampala era navudde nekutegeeza nti Solomon Kampala oluvanyuma kubeera nga te munange yava Kampala n'agenda mu ggwanga lya America kubeera nga te ayongera okwetereza mu bulamu munange eggwanga lya America abantu abasinga kye balimanyiiko nti it is a land of opportunity era ng'eno yagendanga muddusi wa misinde munange waisewo ebbanga galiryo Solomon Kampala ne yeekyusa navudde nekutegeeza nti Solomon Kampala yayingidde amagye ag'eggwanga erya United States of America era ng'eno Solomon Kampala si yasoose okubeera nga tayingira mu magye gano ag'eggwanga erya America era nga kinajjukirwa nti omukyala Babi Kyagulanyi Itungo omukyala afumba mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulu we naye ali mu magye ag'eggwanga erya United States of America era nga ali mu kibinja ekimanyikiddwa nga Navy Seals. Banono aba Navy Seals bo balwanira wansi mazzi emirimu gyabwe abagikwasaganyiza wansi mazzi munange Solomon Kampala yakwataganye dda n'abaana Uganda abali mu magye ga America era nga ekinaabeereyo kakati Solomon Kampala okusinziira kugeefunawo saawa eno yakwataganye dda ne Army Commander era nga Army Commander ono alina ebyafaayo ebyenjawulo ebimwogerwako. Omusajja ono omusajja muddugavu era nga 4-star general mu magye ag'eggwanga erya America amannya ge amanyikiddwa nga Michael Langley. Michael Langley musajja nzaalwa ye Kabale ne Kampala naye ndowooza bwe yakulaakulamuko awo myaka nga 5-6 ne babeera nga ate munaye bamutwala mu ggwanga lya United States of America okubeera nga ate abako byatereza munange naye yamaliriza ayingidde amagye era nga ye muddugavu yekka eyakasooka oba eyasookera ddala okubeera nga ate munange afuuka 4-star general. Osobola ogendawo ku kibanja ekya Google nobeera nga ate owandiikamu erinnya lye omwami bamuyita Michael Langley bajja kubeera nga ate abakulitira details munange okusinziira ku geefunye essaawa eno omukulu yakwataganye dda ne 4-star general ow'eggwanga erya America adange ekinaabeereeyo nakutegeeza Solomon Kampala yavuddeyo officially n'alangira ku mikutu gye egy'enjawulo nti ye ebyobufuzi yasazeewo abeere nga ate munange abiyingira era nga very soon beerawo anytime from now oyinza okwekanga nga Solomon Kampala alina position ennene gyakutte mu kibiina kya NUP era nga yasazeewo ensonga y'okubeera nga temunange batambuza struggle ery'eggwanga erya Uganda yasazeewo abeere nga temunange ekintu akyenyigiramu anti babadde nga bamulangira nti simanya Planned Kid mu ebira biki mbwera abaana ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bo bali bweru bali mu kubeera nga tebeeyagala ate no abaana abalala ba Foot Soldiers bo bali ku ground bali mu kubeera nga tebabonaabona kakati Solomon Kampala zizimu ku nsonga ezigambibwa okubeera nga temunange zamuwaliriza okubeera nga ayingira amagye ga United States of America bino bye bigenda mu maaso side zeyo era nga njja kubeera nga tenkuwa update gwe just weekuumire bwekuumizi wano ngenda kubeera nga tembaterawo n'obutambi buno mwongere okubeera nga temulaba embeera nga bwetambula side zeyo video ndakutegeeza teeka ekigawo like nga sharingirako abala tuli ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa bw'obanga olina ebizibu ebyenjawulo obeera nga tomunoonya kajja kubeera nga takulombera edduwa era naawe obulamu bujja kubeera nga bukuterera bulungi nnyo amalidadi sana n'ensonga endala nyingi nnyo nkoomawo temuvaawo. Kati munaye akatundu ak'ekkumi katandikidde wano nga tufuluma ennyonyi ffenna twafulumya ennyonyi bannange gano musi mawulire malungi mbadde nsaba mwenna abasinga ate abatanfolowinga mwe musinga okunsaba obutundu buno mwe musinga okunvuma bannaye nsaba mukkirize nti nze gwe muliko katanfe munkwate mpola mbeegayiridde kuno kwabadde kufa twabadde tugenda kufa mbadde nsaba mubeere mbagumiikiriza tusobole okumalayo obutundu bwonna ate nga temunvumye ate nga temukayenye bwoba tolina data yongerako bwongezi okitegeera kakati munnaye mbabuulira we twavudde mu nnyonyi wano ne tutambula on the other side eyabadde
oba gye twalandingidde side eya waggulu wabaddewo abantu abatulindiridde ate okutwongerayo mu ntambula endala era babadde bawuuba ekigoye ekya green awo ndabika okuba nga saakikutte kyo babadde bawuuba akagoye ka green nga batuyita ku ntambula yeno entambula gye twabadde twetegekedde eno zino baasi empya ziri improved natudde wano emabega wa driver kubanga omutima gwankengedde nasanze abasajja babiri ku baasi eno n'abalala ne bajja ne batuula nze nasooseeko bamikwano we twatuuse mu baasi kati vidiyo neŋŋamba kantonoze eri ewabadde ennyonyi kyopa gye twaba tetujjiddemu ennyonyi ezo zaasoose ne ziremera awo 3 nga tezivaawo eno abaana nga we bayingira mu baasi ng'era bw'obimanyi ffe tetumanyi kigenda mu maaso mu butuufu era banna era we bagamba simanya bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe okiraba nga ffe tetumanyi ndi eno neekwata bifaananyi naye nze mukama by the way yannyamba ekintu kimu nze njagala nnyo okufiriminga buli kintu kigenda mu maaso mu bulamu bwange era okubacktracking eno yonayona story okumanya okufa kwaffe kwonna okitegeera just lwakuba nti buli kintu nabadde nkirina on camera kyenjagadde nammwe okubawa babi badde nsaba abuntu buno mubukwate bulungi mugenda kutuuka ku nkomerero y'ekintu kino mugenda kutegeera nti ani yabadde omutuufu ani yabadde omukyamu n'ababadde bagezaako okuluka olukwe lw'okufa bonna mugenda kubategeera mu eno vidiyo kitegeera munnaye nabagamize natudde mu maaso era labayo akatundu akalala kagenda okubeerako 10 muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote sikiwuliraako ebbanga limaze mu byobufuzi mu protest gye tubeera gyefe abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki naye abo bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe baprotestinga asambe afune obulero babe nga omupiira gwakoze eki gwawedde era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo basindikeeti abagamba nti bagende mu kintu nga tebeetegese naye nga bakigenze mukwagala kyo njala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire ekigenda mu maaso kukola bwamperekeze waliwo nemperekeze ewaffe eyo byabaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto nga n'engatto zigikola ki olwo n'atambula nga abeteggera ng'alinamu akayinja olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera mwami Museveni mu bugenderevu bwe bakubikiranga omufu omusiraamu eggulo limu nti waakuziikibwa enkya ssaawa 10 bw'oba oyagala bamuziike mu sandazi olina okukeera ewali omufu toyinza kujja ssaawa 9 ez'akawungeezi n'ogamba nti omufu yansuubiza nti bwansooka nga bamuziike mu sanda zange nange bwe mumusooka nga banziike nga muzize waliwo omusiraamu waatuukira nga amaze okuzinga nga takyasumulula nga wenna yabadde ayagala omufu ono bamuziike mu sanda zo nga bwabadde buvunaanyizibwa bwe okukeera ng'obunafu bwe tebugenda bamenyesa pulotoko kubanga omufu baamukubikiridde mu budde era wabadde osobola okutuukira mu budde twava mu kulonda kwa 2021 byonna ebyagwayo twabiraba omuntu yenna yali ayagala okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda yali tayinza kujja gwa 5 nga nominations zaagwa 10 oba nga zaagwa 9 obudde yabulina ate nga loopu buli we tumaliriza okulonda kuno tuba tukimanyi nti waliyo okulonda okujja abange Mathayasi Mpuuga Nsamba ono singa yayagala kutereeza mateeka ga byakulonda yalibadde yatandikirawo 2021 wa wagenda okuliteeka we baali bajje 2021 mu kaseera kano oba wa wabadde agenda okuliteeka we litasobola kugenda mu kiseera kiri Mathayasi Mpuuga Nsamba ekisanja ekisooka ekya paalamenti eno ng'oliroopu emyaka 2 n'ekitundu wayina obudde obukumala kubanga okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda si kuwaayo kyenji oba si kuwandiikira bbaluwa gundi nti olumbe lwa gundi lutuuse kitwala obudde okugaarranginga okugategeeza paalamenti okugakubaganyako ebirowoozo
ogaleetera abalonzi ogadisikaasingako n'okugazza mu paalamenti gayisibwe tukkirize nti okuva ogwokutaano we wayagala okuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga nomination za mwezi gwa 9 twali tetuyina budde okujjako nga naawe ennongoosereza ezo wali ozireese kwejjako oba wali ozireese kufuna nsonga ey'okwejjako oba ey'okutuvuma buli budde nti nali ŋŋenda kutereeza ebintu naye abo baagaana. Mathayasi Mpuuga Nsamba toyina gw'ogenda kukakasa nti wali oyagala okutereeza amateeka g'ebyokulonda nga walina obudde kuva 2021. Okulonda tekibanga nti bambikidde mangu bya mangu. Wabula bwe tuva mu kulonda kuno tuba tweteekerateekera okulonda okuddako kubanga tuba tukimanyi nti gye kuli. Emivuyo egyo gye walaba mu kulonda kwa 2021 amateeka waali galeese ng'okyaliko obusungu. Amateeka waali galeese ng'okyajjukira ebyabaddewo. Naye oleeta etteeka mu kaseera ng'ate gw'olireetedde yakakuwa obukadde 5. Oleeta etteeka mu kaseera nga gw'olireetedde yakakulemeza ku bwa kamishona. Nedda. Singa wali waakutuyamba nga bannayuganda okutereeza amateeka g'ebyokulonda ekyo kye kimu ku bye waali sookeddeko. Bati mu gaapu ya myezi 3 oba 4 tewali nnongoosereza gy'oba ogenda kukola kubanga ekintu kyonna ekigenda okuyingira amateeka oba ssemateeka toyinza kukireeta ng'awandiikira mukoddomi wa kabaluwa. Toyinza kukireeta ng'awandiikira girlfriend wa kabaluwa. Singa ddala wali okireeta ku lwa bulungi bwaffe waalibadde wakireeta dda kuba ebyagwawo 2021 bw'obijjukira mu gwokutaano oba ne kyonoonya oli kikere. Lwaki tewabireeta ng'okyalina amaanyi? Walina obudde, walina amaanyi nga leader of opposition, walina ne numbers eziyinza okukusekendinga ne n'ogamba ndireese mu gwakutaano lyanjibwe lidiscussingibweko lizibwe mu balonzi liyisibwe. Mu tteeka eryo okulireeta singa ddala wali oleese etteeka eyo waalisoosa ate kuyimiriza kulonda. Eryo etteeka lyali liyitawo ng'osoose kuleeta tteeka liyimiriza kukola ki? Kulonda. Naye okulonda nga kukyali kwa 2026 mu gwokutaano toyinza kuleetera mu tteeka likyusa amateeka ga byakulonda okuggyako nga weenoonyeza bibyo. Mukulu Mathayasi Mpuuga Nsamba senga omuntu akubuuza ekikuyombya oyinza kumuddamu nti ki? Ng'oggyeko ettamiiro ly'obusungu. Senga omuntu akubuuza ekikuyombya mu kaseera kano oyinza kumuddamu nti ki? Mukulu Mathayasi Mpuuga Nsamba ow'omululu tebamuzirira. Ow'omulalu bw'omuzirira lwe luno olugero lw'Abaganda lwe bagamba nti bakinaanisa akyagala. Ate olaba tayagala kukuwa ng'olina okuweebwa. Ate bw'onaazira onaaba tomwanguyiriza ku mbeera. Mathayasi Mpuuga Nsamba okutwala obuyinza oba okunoonya obuyinza tekyewukanako nnyo na kunoonya ssente. Okunoonya ssente tewaliiwo akugamba nti lwe nakeera okuzinoonya lwe nazifuna. Abantu banoonya ssente nga talina we yaziraganyisizza kuzisanga naye ng'ate buli lunaku akeera kubanga katala ery'okuzinoonya. Era toyinza kwebaka bwebasi n'ogamba Mukama asooka akyuseemu ku mateeka g'okunoonya ssente nga lwaki eyakava mukyala nsooka okufuna, nga lwaki gwe nasinga okusoma nsinga okufuna, nga lwaki gwe nsinga emyaka nsinga okufuna, nze sigenda kuddamu kukola nziza okukola paka nga Mukama akyusizza engeri gy'agabamu ki? Gy'agabamu ssente. Gwe kola obuvunaanyizibwa bwo bwakunoonya obwa Mukama bwakugaba. Tewali muntu yaggwamu maanyi nti olw'okuba anoonyezza ssente zimubuze. Lwaki oyagala ffe tuggwemu amaanyi olw'okuba mbu tunoonyezza obuyinza butubuze? Wakati mu kunoonya obuyinza nga bukubuza akaseera k'okunoonya obuyinza osobola okwongeramu ebibyo ebikuwa obuyinza ng'okunoonya obuyinza it's a sparking factor akalulu nga it's a sparking factor nga tugenda kusinziira businziizaawo okukoleeza kye twagala okukoleeza. Nabwe kityo tewabaawo akulimba era tewabaawo akulaga
nti okunoonya obuyinza bwe wanoonya mu kulonda okuwedde kibeera kikyamu. Okunoonya ssente ze wanoonyezza eggulo leero osobola okuzifuna. Toyinza kuggwamu maanyi teggulo zaabuze kanneebake. Omuntu ajja n'akola statement nti kyanjawulo ki ky'ogenda okusanga mu kalulu kano ky'otaasanga mu kalulu ka 2021 kyokka ng'ate tewaliiwo biteredde oba bikyusiddwa. Gw'olowooza nti wenkeerera okugenda okunoonya ssente we zambulidde eggulo bibeera bikyuse. Wabeerawo amateeka agabya gakyusiddwa nti leero bwe ŋŋenda nsobola okufuna ssente naye nsigala nnoonya kubanga ogwange gwa kukola ki? Gwa kunoonya. Museveni tetuyinza muzirira ggwanga lino. Museveni tetuyinza musuulira ggwanga lino kubanga tubeera ng'abanafuye. Golowooza atukuba tukole ki? Golowooza atusiba tukole ki? Era okuzira kwaffe mu kiseera kino kibeera kiyambyani? Baabaana tuli bagamba nti twagezaako oba twanyiiga ne tubidduka. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa takoowangako kunoonyeza baana be kyakulya. Era abaana bo osobola okubagamba nti ekyokulya kibuze nga wakedde kukinoonya. Ne toyinza kwebaka mu buliri ne weezinga noga abaana bange ekyokulya kimbuze bagenda kukulabanga taata omubuyabuya. Then for next generation tugigambe nti ki? Era tugirage ki? Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ow'omululu tebamuzirira. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba teriyo budde bwa kufuna ssente kusigala ng'onoonya. Kitaawo ngeza bugeza olowooza yafiira ku myaka emeka naye omanye emyaka gye yanoonyeza ssente. Gw'onyumya obuyinza bwe naakanoonya omulundi gumu naye nga gwali mu kunvuma mwaka bunoonya emirundi mingi kakati gwe amagezi amangi ennyago g'olina gakutuma kugenda n'ambabazi. Ono yamumanyi bannange ono yamanyi Museveni agenda kumutwala era agenda kumutujjirawo. Aba embabazi ali luddawa leero olwaleero. Museveni mukyala Mbabazi Jacqueline si y'omu ku baavuganyizza okukiikirira abakadde. Mwetondedde eggwanga mwalitegeezaako nti ku Mbabazi mwaliguza bisejja. Buli kulonda okuggwa abakulu abo baba n'ensonga ku kyeki yabalemesezza okutwala obuyinza. Ensonga ezo ziri ggwayo ddi. Eggwanga mwalyetondera ku Mbabazi. Eggwanga mwalyetondera ku Mbabazi. Mukyala Mbabazi mu kaseera kano ali luddawo. Era mutukakasa tutya nti mmwe bantu batuufu nti ogwammwe si gwa kututomezanga. Lwaki kanva enkoto nga ggwe byokya biyidde? Era lwaki olumala okwota lukugira lumansa amanda? Mpuuga mu kiseera kino senga tubadde tukyali ku bumu obadde osooka okwogera ebigambo ebyo. Omanyi omuntu bw'akubuuzanga ku muntu gw'otakolagana naye ku kyonna ky'oba ogenda okwogera osooka nga kwebuuza nti senga tubadde tukyakolagana mbadde nsobola okukyogera. The question is, Mathias Mpuuga Nsamba, ebyo byoyogera senga tubadde tukyali wamu obadde osobola okubyogera? Era ebyo byoyogera bifuuka bitya ebibi gye tuli ne bitafuuka bibi eri Museveni? Bikuleeta bitya obusungu ovume ffe n'otavuma Museveni? Tugenda mu kalulu ng'ennongoosereza tezikyusiddwa. Bwe wali ojja mu ka 2021 mmeka ezaali ziteredde? Bwe mwali muleeta Mbabazi mmeka ezaali ziteredde? Mathias Mpuuga Nsamba kola ky'oteekeddwa okukola ng'omuntu. Wa abaana ensonga waakiri ti nze ogwange nagukola. Naye mu kaseera kano weefuddemu koko mu kusika abaagala okwambuka, mu kussa abaagala okununula bannayuganda. Kyokka ate oyagala okukozesa amagezi mangi nga weefudde omugezi ennyo mu nnambikayo. Oli muteesa mulungi mu bantu. Oli muteesa mulungi mu bantu naye abatategeera kubanga singa babaddemu n'amagezi baali kubuuzizza okuva 2021 tewamanya nti waliyo okulonda kwa 2026. Tewamanya ebitusuuzizza wano nti wali tulina okutuukawo nga bikyuse.
era lwaki gwe Nuupu wagirumirirwa omaze kuvaamu okugireetera amateeka agagiyamba okuwangula? Lwaki tewagirumirwa ng'okyagirimu ng'ate oli top leader, Deputy President Buganda, Honorable Member of Parliament, on top of that, Right Honorable Member of Parliament. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.